Yes, tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ne Dobos Pampita Ntambi Chimso Rich Boya Maxudi Junior wale kuba nti muganda waffe subscribing mpola mpola n'otambula ffenna wale kuba nti wekomirako mukutu omuganzi ogw'amaanyi omukulu eyazaalibwa ennaku z'omwezi Feb 1981 Bad Bobi Wine nabwe kityo olunaku lw'enkya agenda keera mu kibuga Jinja. Olunaku lw'enkya agenda kuba nti akeera mu kibuga Jinja era nga obusoga bonna buweddeyo bwesunze kulaba Pulezidenti Addako. Nkiddamu olunaku lw'enkya Bad Bobi Wine nabwe kityo agenda kubeera nga agenda ku Baba Radio ne Baba TV ng'obusoga bonna buvuddeyo bumwesunze okuba nti ayingira ekibuga Jinja era nga ekibuga Jinja we twogera kyonna kiri ku bunkenke abantu basimbye eby'ebitooke bannajinja bonna baweddeyo kuba nti baniriza Bobi Wine. Twakitegeddeko nti bw'otuuka ku kkubo eriva ewa speaker wa parliament amanyikiddwa nga Rebecca Kadaga, that is Kamuli Road, abantu basimbye ebitooke okuva Kamuli mu town paka mu kibuga Jinja ate bw'ova ku luli oluva e Busia ngamba Iganga Road nabwe kityo bonna baweddeyo ekibuga Jinja kijjudde mu red nga Bobi Wine ayingira city empya. Bobi Wine olunaku lw'enkya agenda kubeera mu Jinja agenda kuba nti alambulira obusoga n'abasoga kiki kyagala okuba nti abakolera ng'aze ku ntebe ya president era nga atagenda kubeera ku radio ndala ne TV ndala wamula agenda kubeera ku Baba TV ne Baba Radio nga zonna zino TV zabwa kyabazinga bwe busoga oba traditional mbalinda bwe busoga be bakola TV ne radio zino enkya Bobi Wine ali Jinja era twagala okuba nti tukutuusako biki ebifa ebusoga. Producer wange mbadde nkusaba blood sokolete olage abantu biki abasoga bibategekedde Bobi Wine. Yes, welcome on board my people. Welcome on board my people. Good evening, guys. Welcome on board. We are preparing for the guest. The President Kyagulanyi tomorrow is visiting Alikyalira Busoga. So we are prepared this evening. Tomorrow tubenga tumureceiving bulungi President waife Kyagulanyi. Field ya lere ebeire nungi tebeire mbi tebeire mu kizibu kyona kyona. In fact it has been nice. I've met many groups, I've met many people, I've done my best kyensobola okola ng'omuntu. We are trying our level best such that Kyagulanyi Ssentamu Robert, the president, the 10th president of Uganda, abona ebintu bulungi olw'enkyo mu Busoga era ng'aba bulungi. So entegeka donadona dirikolebwa ekitone ino kyetusobola okola lyomu akole collective effort okubonekanga okubonekanga tukyaza omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert. Now we are doing our best nga abantu b'e Busoga. Right now ndimu balitereza ekintu ekyo kye muli kubona baligezaako ogiteekateeka enkyo etuuka no meeting omukulu president nga muli kubona baligikolaku enkyo tubenga tuli set and ready for the raid ey'omukulu ni protection yona ebenga efuna. As you know, our bad road kidiri tuleetera okubanga butuufu tosobola ng'obona ng'embeera you're not fit for that. As you are seeing, we are trying our best such that tomorrow omugenyi omukulu Kyagulanyi Ssentamu Robert Ngobi
abakiriya era nga tumuweesa ekitiibwa mu Busoga. Kulwaluuka I'll be there. I respect embeera yona gye tunaaba tulimu. Kulwaluuka nga Luuka I'll be there. I'll be representing Luuka district. This guy is a struggler. He's a struggler. He's a very good boy on security. On security, on my security, is one of the man. Abakola security yange when I'm in field. This man here is behind the security. So it's called Sandy. yeah. So right now, tuliye no tulikutereza mbeera State House tulina ogirumba nalo. Tulina ogirumba mu mateeka. Bano abantu tulina oyiiya engeri yonna esobola okukola ekyetaagisa batuviire mu State House tukole ebyetaagisa. We are doing yes Naiga junks yeah, the security, that's why we are set for this tomorrow on Sasagi tujakiiramu ekyali wano eno ku NBS. Anything will happen. Things are set. We are ready also. They are ready and we are ready. We are ready too. We are doing our best. The security for the papa, it is nice. It is okay. It is okay. The security is safe. Tujafuna engeri yonna nga Abasoga tugezeeko protecting papa. Ajja kuba bulungi Pulezidenti aidawulira bulungi aidawulira vibe y'Abasoga waneeno. We are trying our level best paka mu mbeera yonna tusobola okukolera Kyagulanyi Center mu Robert eyingire mu State House twenda titwenda. That's why we are here. That's why we are trying our best ng'abantu. These boys babeire ku security yange. I thank them a lot. Those boys you are saying babeire ku security yange. Waliwo oleka tayenda abana mu kamera oyo 25 number 5 oyo tayenda mu kamera oyo is one of abantu abatenda kamera nganze omukulu oyo ali eyo yetanka oyo mbwine katono katyo batikakola security yange. So mbebaza these boys as you are seeing vehicles da Baba FM Dido dirigeza please dirigeza kokubanga namakula hasfa. The security will be fine. My boys are set. Our friends are set. The security will be fine. Ekyombaka kasa ezira kijalemerwa ezira kijatulema tujakola ekyetaagisa Kyagulanyi Center mu Robert Ngobi abe bulungi mu Busoga wano yeyagalire mu Busoga kuba Busoga ni Ngobi fe twamutuuma Ngobi era yena akidde nti ni Ngobi wano mu Busoga. So every building wale wali joba walere asfa wale wali joba onomuvubuka nkubya amaadi ag'olupiira sorry wale wali joba walere kuwati abazinga kubizimbaawo wazirawo ino flat actually walinga kisaawe eringa field Lubandi Dison leka banaze nedda nabye mvirere tinabye, so there is no need of okunas again. Wale mbe ndiba wa update ya kyabazinga wale owali Baba FM walinga kisaawe wabanga walinga kisaawe ekitegeeza ni wazira ino kalina diriawo. What we are going to do is to make sure nti omukulu aba safe mu mbeera yonna in all